Zako amanya gange yenze Zafaran mama masanyu nesimye nnyo kubeera nammwe emisana ga leero wafunye ku kyemisana eyo Balezwahili lusani anabafumbidde tewali mutawaana ekirungi wagabudde abafunye ebirungi tusanyuka wamu nammwe abalina ebigezo abalwadde tubasabira Mukama abasuuse n'abalina ebitagenda bulungi tuli wamu nammwe. That's amazing. You sound so humble, so amazing. Mama mutayogera nogamba keep talking mama. Zafaran, Zafaran. Why did you choose this name purposely? Mumanyagona, is it your name? It is my name. Tata wange yantuma. Wow. Kaya kuwa erinyo reading ali aba star. He predicted that you're going to be a star or something. Yachidaba, though the unfortunate bit of it is not he's not here okulaba byendi mukufuuka ne mukama byalese. I know, right. Yes, mukama mwomoze mirembe. Okay, tulina kayimba ketuvuddemu ne nkugamba munange nene ndaba nga tonnabuuza kuba wagizibu. Who wrote this song? Oba just bagula ne bagamba awo bakola baguze wandikira. Akayimba ako sinze nakawandika. Akayimba Nicola ye akawandika. Era audio bomba ye yagikola. Wow. Yes. It's a really an amazing Gwendi song. So far, mulimu Swangz. Omai Swangz wani Kampala bana ba Swangz. Tobatya. You people seem to have everything. Do you guys face any challenges? Yes. Omuyimbi muto. But as you see, omuntu asana okwerabira nti wakatandiko yimba just a few months back. Dala byokoze ne nyimba zokubye zompitirivu. Are you facing any challenges as a person? Yes, challenges mweziri nyingi nga omuyimbi atandika kuba nyizo okuba ndi mu record label ennungi bile muje yegomba ngo already ina hits ennungi naye nkyatandika butandisi era sirina we natuusa abali yabandaba ongere kumpagira kuba sinatuuka wenjagala emirimu mugirete kuba bye bitukumanga tuli active in the field. Yes. Kati challenges gwezoli eziziriwa kuba ndabira ddala ndabira ddala nga tofaanana abantu balina challenges mu music industry. You have hates oli mu record label enoji olina nawe wolaga Zafaran abantu ne bakuzala wange bazala wabayimbi abatabalala bibaamu munange omuntu bw'oba tonamukakasa kimala era oba tolina kyomugamba. Oba tolina kyomugamba mulimu okunafuya abantu batunafuya alaba wakajja talina kyatugamba. Mulimu abakunafuya nga ate already wakajja ng'obasinga nze ndaba okikuba munange buli omu alina opinion ye eri omuntu ate dembe lye kulowooza kyaba yagadde olowoleza omuntu. Abakuwemu just myezi 2. Amina. Already olaba hits ife tuzaagala. Mwabaddamu Zafaran mujja kwa. Omwana ayimba bulungi. So anyways, tell us about your music career. Otandika ddi okuyimba? When did you pick interest in the music industry? Nogamba nti nange nsobola oyimba. As a child nali njagala nnyo okuyimba kuva buto era yenze omu ku bwana obwabeeranga mu kwaya za church nga kambadde gown nga kigawuni kikambadde. That's why you're more of God. God knows. God pushes you. God does that. Okay. Yes. Kati mu kuvaawo ne mu ssomero ne mbeera nga ndi active mu MDD bwe namaliriza high school ne nyingira live band. Wow. Yes, kati mu kuyingira live band nembeeramu nga nkola covers nga ngenda mu studio ne backing up abayimbi nentandika no backing up ku concerts zaabwe. I remember my last band was a Kadok band. Era I think ye band je nasembayo okubeeramu ate ninjoininga Swangz Avenue naye nga tebyali byangu nnyo era obulamu bwa bandi obwo bwokya nti twakolanga ng'okola kuba okyagala naye nga chojayo kitono wesanganga onne mitwalo ebiri ate muba bangi ne ku stage. Sorry darling. Tolumu wesanganga nekyokola okikola kubanga okyagala naye nga tolina kyosuubira kujjayo ogamba maybe kanzimbe my career tomanya gye bujjayo maaso minakyuka. Like how God changed the path for you. Exactly. Zafaran, are you still doing backing up? No, or I just don't. kati wabivaako nawe balina ku backing? Yes, right now I'm an artist myself. I'm a brand. So sikyasobola kubakinga muntu yenna. So soko tubulireko oyinayo ebintu ebirala byokola oba kati oli too busy into the music industry. If you have anything else you're doing omuntu yandiyagadde okubanga ategera nti Zafaran apart from music she's doing this and that. I'm a full-time artist. Wow. Naye nga Swangz tebakkiriza kola or that's what you want? Nze nga ndowooza nti okufuna mu music ono obulungi n'okuwa abantu kye beetaaga ne batafunamu kukukkuluma nti oba she's not really doing enough nebyo music olina omuwa obudde ate music munnange alina obujja
Oh, tayagala kumugatika. Asotandika music n'ogatamu ebirala atendi ena atendi eri. However, mubamu ebyo ebitasobola kwewalika. Like I'm having plans of going back to school. Wow. Yes, I want to pursue my degree. Ntandike buto naye ne music is the main aim gyentunuulidde right now. Oyogedde ku ky'obujja Zafaran, if you have someone tawulire bubi osoma okola music omuntu onamuwa budde. Are you having someone you're dating? Atayogera ku gundi. Abyogedde. Akimanyi ne wanajja mu future akimanyi n'anajja agenda kujja akimanyi nti ono gwe nsanze musanze ina kyakola era that is her line, that is her dream. So tekikola makulu kujja toyagala okunzija ku mulamwa. Yes. Have a look of a star. Like where about myaka 5 Zafaran? Why are you seeing yourself ng'ogamba nti nze wano wenneeraba ng'omuntu? Myaka 5 okuva kati kyenkakasa tujja kuba tukoze concerts zaffe nga 3. Amma balungi temukiraba. Concerts zaffe nga 3. Very good collaborations. Tugenda beera ne collaborations ziri international. Nagwe nabadde naye nangamba naye Zafa okimanyi nti n'okola collabo ne The Ben eyinza okuvaayo bulungi. Weyinza okolera ddala by the way for real. So those are the dreams I'm having in my 5 years to come. N'okwetereza nganze omuntu omanyi tekikola makulu kukola kintu naye nga tekikwongerako. So I'm planning on having as many investments as I can. Okay, I think I'll pull up for your show. Manyi wano bakimanyi sigenda mu shows, but I came for Nwaji's, I came for Azawi's, and I'm coming for yours, of course. Katsobe tulabe ku luyimba lwa Zafaran olupya twongere okubanga ate tutegeera Zafaran yani obuyimba bwabukubye bungi. I love the song Siri Kudamu gwe musajja. If I get a man of food nja kubaka akayimba nja kumpulira. But anyways, let's have a new song to get the program kiri kityo olwaleero. Swangz Avenue.